Katonda kitaffe ayinza byonna bibalire ddala tuwa omukisa guno jangu oyogere gye tuli ng'omwogezi omukulu kwa Kristo Mukama waffe. Bassebo ne bannyabo, Katonda yatuwa omukisa ogw'okusalawo ebintu ebimu. Nziremu, Katonda yatuwa omukisa okusalawo mu bintu ebiki? Ebintu ebimu. Osalawo omukazi gw'oli wasa, omusajja gw'onoofumbirwa, koosi gy'onoosoma, kika ky'ennyumba gy'onoozimba n'ebirala bingi tubisalawo. Naye ayina by'ataatukkiriza kusalawo. Gamba tewasalawo lunaku lw'olizaalibwa era tojja kusalawo lw'onoofa. Tojja kusalawo era tewasalawo ani akuzaala. Abo abakuzaala beebo bafaanana bwe batyo kubanga Katonda bwe yasalawo. Tewasalawo jenda nti kambe mukazi kambe musajja. Kyova olaba ennaku zino eriyo batandise okweyiyayiya. Beefuule ekintu ekirala. Naye Katonda teyabitulekera kubisalawo ebyo. Kiba baakulekerwa ddembe lya kusalawo buli kintu kyonna. Nze nandisazeewo mbeere mu mulembe guli ogw'ekkanisa yasu Christian Church. Naye nange neesanga bwensanze tinazaalibwa mu guno omulembe. Lwaki ekkanisa eri kubeerawo? Kale, ekkanisa esooka gye tuyita Christian Church y'ekkanisa eyatandikibwa butereevu kabwejungira yennyini Yesu Kristo Mukama waffe. Lwaki njeegomba? Y'ekkanisa ekyasinze okukula makanisa agaali gabaddewo mu byafaayo by'ensi, fastest growing church. Era omwandisi omu yagigeza ku kasaale, yalinga akasaale akakubiddwa mu bbanga nga keeyongerayo bweyongezi. Omwandisi omulala naga nti eringanga ekizungirizi ekisitudde nga buli kaseera kyeyongera okugaininga altitudes kigenda mu bbanga. Ekkanisa teri mu kifo kimu egenda mu maaso. Bameka bandyagadde ekkanisa egenda mu maaso. Neerange gye njagala. N'eriyo ezaakoma. Eriyo ezaabeera bwe zityo emirembe n'emirembe. Ozaala omwana n'akula n'asoma n'akomawo n'agisanga ng'eri awo. The Christian Church was the fastest growing church. Ebyembi nga oba ebyewunyisa mulina okunoonya ebyamagero nga abaagirimu baali bantu ba wansi. Ennaku zino mpulira mu ggwanga ne bagamba nti mwanirira muntu wa wansi, mwanirira muntu wa wansi, mwanirira abawansi mwaleke mbalabe. Eno disitulikiti erina abantu ba wansi. Kati abatulwaniriza balwanire. Teri bantu ba wansi. Era gwoba kufuna bagabanga 10 mutwalo n'ofuna sente z'omuntu wansi n'ofuna amabaati ge bagenda kusibira bwereere. Netumanya nti ono yafunye ku mabaati g'ekalamoja. Ekkanisa eyasooka yali n'abantu ba wansi n'okusinga abali mu kkanisa y'Olusegganga, abali e Nabalanga, abali e Wuurulu. Muli mwerabanga abatini abali e Kalongero, ndabe kukyambaddewa mulebi ya Ludo. Mwetulamu wano mbeera 3 4 5 kabaale mwena mbalaba ne mugaali mama tulabye tuli ba wansi. Bassebo temuli ba wansi nnyo, muli ba wagguluko omwekubira amiina. Muli bantu ba wagguluko. Kubanga yeeno etandika omulimu. Etandika n'abantu 10 na bameka. 10 na meka. Ekkanisa ezimu zitandise n'abantu bangi bali magogo, twabateza bayitirivu.
abantu Kachiri, tubatiza abantu Nampunge, tubatiza abantu Onete mukoze 40, Nabalanga nambatiza abantu 3, 4 wetuli wansi 4, 5. Tubatiza abantu kanisa zitandika n'abantu bangi. Omusajja oyo namulesi wano mu mulawe. Yamuyimirira abantu beno bambi tebakula balaba nnyo. Bawulira mpande, baga nti oba mpande kiki? Manyi. Mu mulembe gwe mwe tubatizanga buli lunaku tubatiza. Njagala amina ewerako. Yuzi yagenda mu Arua. N'agenda mu Arua. N'abuulira ng'ayogera mu lulimi olutali lwa Arua. N'afuna abamutaputa. Yavayo nga tubatiza abantu abagenda 50. Nga tuguze n'ettaka. N'ettaka wano mubuuliza abuulirayo. Bali eri baluwala n'ali eno Arua. Batu 5. Start a church. Kati kanisa zitandika n'abantu bangi Yesu lyese bwansi. Ekkanisa zitandise wonna n'olubala eyo zitandika. Naye eri yatandika n'abantu 10. Omuwandiisi omu yagamba nti Jesus a teacher who failed. Jesus a teacher who did what? Why? He started with only 12, taught 12 for 3.5 years. By the time he left, nobody was converted. Mbo yagenda okugenda mu ggulu. Nga bakaanira bukulu tebabitegedde naye bamusobedde. Omuwandiisi omu bwe yajjereka. Naye 12 ng'abamu bavubi. Abamu baki? Eno bwe njogera ku bavubi temubamanyi eno yaffe tejamanyi abavubi bafaanana. Babika bali ku bavubi bennyini. Riyo. Babalabako. Abalambala mu bifaananyi. Bendi ku muvubi yennyini ng'ali eri ku nnyanja gy'abeera. Bano bali bavubi abamu. Abasajja bano abalala baali bawooza. Abalala baali bayeekera. Simoni Zerote. Baali bakukyalo nga tebatambulangako kugenda abantu walala wonna batambula omwo mu ggwanga lyabwe. Bamanyi olulimi lwawo lwokka. Eri wano omuntu gwe tuyinza okutwala e Kenya n'afiirayo enjala. Wano oluswayiri lwo lwakujja twende kola. Njala masengera asese. Olwo tebajja kuwa mmere Tanzania. Olulimi lwe okimanyi n'Olunyalwanda olwogerwa wano bw'ogenda e Kigali owulira nga luna terulala. Bali tebatambulanga kutebamanyi nnimi ndala. N'olulimi olwabo balwogera boogera tebakkiriza. To the level nti bali tebakkiriza na kusoma byawandiikibwa mu kyaki. Ng'ate baavu. To the level ti Yesu yali ayigiriza n'ayagala okulaga essente n'aga nti kati mumpe yaabwe ekinusu. Nga ku bonna 12 tewali alinamu wadde amazima ga Katonda. Singa nkizuula nti bano bonna tewali alinamu ssente wano kati. Tubagobako ne ku kituuti. How do you represent the church? Atolinamu wadde sente 10. Ne babawo omukadde w'ekkanisa nga talinamu wadde 10. Mba temusaliddwa. Era ogenda okubasomesa essente yagijja mu kyannyanja eri wansi. Nakati kuba temulina mugende mukwate eyeeri. Nze nina ssente zange ziri eri bbali. Bwe baatuuka mu buyigirize nga tebaasoma. Babatuusa mu kkooti babasomera etteeka nga batunula bati. Akawaayiro namba 4, akatundu namba 5. Mu constitution y'eggwanga lino mwagimenye. Bana batula mu kkooti lina awanika omukono namuganse omulamuzi w'ekitiibwa. Ogwo omusango tebagutegedde. Lwaki tebategedde? Nanga lwaki tebategedde? Kubanga tebasomangako. They are not schooled. Bible God needs bwe kiyita. Tebabitegedde. Nagendako mu kkomero genda okusomesa abasibe, okusabisa abasibe. Nembuuza kamisona yaliwo gwe banyanjulira. Nimugamba nti bantu ki be musinga okusiba. N'agamba nti okusingira ddala bavubuka. Koze ekyo nange mbalaba. Naye manyi nange ndabanga abavubuka. Naye manyira mu kkomera obeera mu ngoye ziri za kyenvu nga nnyimpi n'ow'envi naawe oba muto.
baba naba muri mpale nyimpi nanga ndi abasinga bavubuka kale ensonga endala kwenza ate bavubuka class esinga okusibwa nti babiri. Number 1 abatasoma, number 2 abavu. Tokatata abavu mbasiba mutya nti bamusalira azza omusango ne bamusalira omutwalo kwerosibwano bampa omutwalo ng'ogwe omusango gukola gutya ng'agamba nti sinze yenzirina ng'alayira n'okulamuza Katonda mugulu sizikiraki ng'ayamuwaabidde agamba batwongereyo ajaziwa nga bagenda ku ttu tubwetuulere nabalanga nga basaba ekyo ng'alizoninga we nagaanidde okuwa omutwalo ekatikamu kati ebiri gye nnina kyabalewedde sinakola bayimiriramu bannayewedde mwakoze bubi twaggudewo tutya nga mukulu tayimiridde yimiriramu wakiri bakulabeko ekyamani wekyalo kye mutabani wange ate era sebo mwabava ekampada temukisobola kunkwatako nze nyonyi ntono yekemba biki mutabani wange agenda okukakkana nga bamututedde masulita kugombolola ng'olugiweze 5 nabana abamututte ne pikipiki kwe yagendedde omutwalo gwamulema kati giri emeka ng'ali Kakiri bw'ova Kakiri abaakono mumanyi osubira Ssentema nga baggalira emmome kubulwa mutwalo mukole sente. Haleluya. Nangamba ekyokubiri n'abatasoma nabo bebasiba nnyo kiki ekibasibya tomanyi mateeka bamukwata n'akawala bamugamba gwe ayinza okusanga nga kawala keyeragadde bananyiniko bagayaavu ye batamanyi namateeka bagayaavu nakati ampeemu embuzi ngaomusajja gandi nga mpwatya ye banvunaana okwagala akawala ako kabadde kasoma yabadde asoma mu ssomero lyawo abadde muka musajja sisobola bansibigalire alowooza omwana gwayagadde wa 16 n'ekitundu tannaba kumanya nti oba n'atuukira e Kakiri nga basoma omusango nti baguyita batya the fireman olugusuma yabaggalira emmumi eyabadde eyategedde nti yazizza musango ogwabugu wansi neyeyala. Abantu bangi babasibye because of ignorance. Ekintu kyandimaze ku kyalo kati ye gurupu eno Yesu gy'alina baavu tebakola tebasoma tebalina kyebamanyi kisingaka. Lumu Yesu yali abasomesa ne batabitegeera ne bali mu katisebo kino namwe bwe mutalina magezi bwe mutyo namwe bwe mutalina magezi bwe mutyo sagenda kubasomesa nyirizi naye mweziri mu Bayibuli omuntu n'amala kugaa naye naawe tolina magezi tekikumala okutabuka. Bani abo be ba beginners be batandika ekkanisa just 12 of them. Kale asoma Bayibuli bikula mangu nnyo twanguye kiseera kyange kitambula soma bikolwa 1:15. Yesu ono yabadde amugaya nga atayina maanyi kankulage yatandika na 12 nga bonna basajja onna makofoni akano akola simanyi agamba mu nnaku ezo Petero n'ayimirira wakati mu booluganda n'ayogera ekibiina ky'abantu abakuŋŋaana baali nga 12 nti baatandise bameka njagala klasi yange beere active baatandise bameka abaali mu kisenge kyagulu bali bameka 10 bakula beyongeddeko baavudde ku bameka bali bameka 12. Njagala kuzzayo mu kkanisa y'ewuwo gye baakuwaga omukadde w'ekkanisa naawe kasookedde bagikuwa yali yeeyongeddeko. Is it a growing church? Kasookedde bakuwa kitongole, is it a growing department? Mu nsi muno ebintu birina kweyongeraku
Kyora ffe tukuwa muwala waffe tukusuubira kumuzaalamu mweyongereko. Kola ekisoboka fuba. Ate nawe bazaalamu beera kiriya. Kweyongerako movement 120 bikola 241 olwana bw'olumu lwagambye awo abakkiriza ekigambo ki ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu nga3,000. Mbadde nsubira amiina ezitegeerekeka mpande gobono nyambako bakubise ku amiina. Ekkanisa ebadde n'abantu 12 neeweza 100 kati eyina 3,000 mu lunaku lumu. Mbadde nsubira amiina okuva mu bali eno. Ne bali basomero wulira nga ligenda lyeyongerako buli luki bannaye buli lunaku. Ne bweba kampuni ng'egenda yeekola etya ekyo Katonda kyayagala kyasuubira growth kugenda ludawa mu maaso. Olaba ne begaba maka bwe mugatandika ne muba nga temweyongerako n'ebintu tebyeyongerako nakyo kiruma. Lumu omukazi yeesaasira nga ndi musumba nsabira nze bwe ndafumbira omusajja naggwa mu ttooyi ate nga yankoma. Alaba tebeeyongera ki? Beyongerako. There is no growth at all. We need growth at every level. We need growth in our departments. We need growth in our institutions. Growth in you. Osanga omuntu wayise emyaka 3 n'agamba wakoma mu P7 kiki ekyakoma mu P7 bakadde bange baafa naawe n'ofa. Kati tudde ku bagenzi abaffe emyaka 20 egiyise. Growth. Omusajja omulala ayogera ebyenfuna yagamba nti tetuvunaanyizibwa kuzaalibwa abantu baavu. Naye obuvunaanyizibwa obutabeera mwavu mu kiseera kye eky'omu maaso. Kubanga ekyo kisalawo ng'okola ki? Otegeera. Growth. Ewe nze sikyuka, nze sigejja, nze sitoniwa, nze sikola ki? Church is talking about growth, okula. 3,000 kambalabule. Abayudaaya tebabala bakazi. Bwagga nti 3,000 aba ayogera ku basajja nga nze. Era mu mateeka g'Abayudaaya abuuza nti ku kituuti tutekewo entebe mmeka? Bani bameka bali ku kituuti ky'emasuuliita nti 3. Kizito, Kajoba ne Sande. Bano mistikolo. Tebawana bujulizi mu kkooti y'Abayudaaya bano. Tebasobola. Tebabala nga bakola kworamu y'olukiiko ye nga bateesa n'ani. Babagadde kyo tutegedde mu kyakyo kibuuza nga balo ate wa ka. Anti babatiza abantu 3,000 mwalimu abakazi omwo. Naye olowooza w'obatiriza abasajja 3,000 oba ofunye abakazi bameka? Kakaaga nammwe nga museera abeeno. Ogw'omutwalo. Gwa mutwalo. Abakazi nga babeera mu kintu kyova banze nina obukakafu ti abakazi bagenda okusinga obungi mu ggulu. Mbadde nsubira amiina eva mukyala gw'oli wano. Kubanga abakyala era be batusinga obuki? Be batusinga mu kusaba okukusumulula, mu kusaba okwaki, mu kusaba okwaki, mu kuwa ebitundu 10 n'ebirabo n'okwenyigiramu n'okuba ne yunifoomu. They are very active. Tuyite wano tuyimbe wano olimba olw'enjawulo olabe wano.
abasajja tuwulire bwe tugudodooma kala abakyala tebayinza kubanga babatiza abasajja 10,000 abakazi naye bawera mutwalo tebasobola ne ku visiting days ku masomero mukuziika oleme ennaku zino batandise n'okuwamba ne basitulomulama ne bakutwala ku ntaana nga batutabukidde abakazi ne bona bakusitatawa kino kitalo kizito weerabidde mwerabizi twagendako okuziikirako omuntu ne tusanga omukazi yawandika amabugo era ye yatulaga bwe tusima ne bagaa nti wano kyenkano ye musajja waawa kazi batuwa kale soma nyanya bikola batume nya kanisa ekula njagala abagamba naye abamu bangi abaawulira ekigambo bakkiriza omuwendo gw'abasajja ne baba 50,000 ne abakubamira z'emasuuli ezo nakisiso ngenzi nazo temusobola bakazi kumukitondo ebyo bakazi bali batakuba ate baba bakazi mwekubira eno ka meeting yammwe be batusinga obungi wadde tebababala mu 15,000 ekkanisa bameka abagala ekkanisa efaanana bweti nga buli bakola record the church is growing statutuko lipooti yo bwevaayo ekkanisa yo eraga nti mumuvinga ekula egenda kati batusalidde ku division ne batugamba nti ekkanisa eteeka okubanga omaze kudaboninga membership by 2025 ekkanisa nebeera n'abantu 25 wali ojuzi gye bakuba simu ku leediyo twalina abantu 7 wasigala 3 abalala bonna bagenda Kampala ennaku ezo twalaba n'omukulu oyo netulaba ekkanisa nga yasigala kizimbe omutwe gwagiryawo yonna awali basinza balwadde basigaddeka neyawaayo ettaka the church can clearly die omanyi fe tugamba mu byekkanisa nti ekkanisa kintu kiramu kitambula kibeerawo kirwala kiyinza n'okufa but this church was growing sitwagala mu mulembe guno ekkanisa ebeerenga ettaala ya Tadooba ng'ate ekozesa dizero n'ekitambi ekitali kyoze n'ekkanisa ezimugenda ogitunda ng'eringa ng'eri mu puligatooli eti omuliro gugenda gujookerera mpola mpola bwe bavaayo okuyimba bayimba nga bali mu puligatooli the church is not in some areas church but this one was a growing church kaakati nsomera 5:14 agambye abakkiriza ne beeyongeranga okwegatta ne mukama waffe abasajja n'abaki kati ku luno atandise okajowanyi bekyamuyitako nagati abasajja n'abaki atalina kwegamba badda abagayagaya naye obungi bwabwe bumulemeseza baga ne beeyongera bangi ekyo kye bayitegeeza nti yakoowa okubala luli ali yakatugamba 3 ali atugamba 5 kati agambye ne beeyongera bameka bangi abalina oluzungu egamba multitude kitegeeza tosobodde kukola ki kubala ekkanisa tojagale ekkanisa egenda mu maaso nini tubanga oluusi ezimu ziringa ngaakatala akatayaka abakazi n'abasajja beeyongera bikolwa 6-7 gwokugamba asoboleke 5:16 agambe era ebibiina ne bikuŋŋaananga kati abiyise biki bibiina nga biva mu bibuga ebirinaanye
Yerusalemu. Abantu bavanga Yerusalemu n'ebibuga bonna obuliraanyeewo. Nga baleeta abalwadde n'agenda yeddaawo. Bangi nga bava eno. Naye waliwo ekkanisa gy'osanga awantu nga tewali agisabiramu agiriraanye. Bonna bava mitala ne bakola batya? Mulinganga abaazimba ekiggwa kya Lubaale. Kubanga ekiggwa ky'ekika abantu bajja buzi ne basamirako ne bakola batya? Ne baddayo. There is no neighbor. Ne bano bava mu bibuga byonna. Eyo gye njagala nze ginkaanira Mukama. Naye tomaze osumirwa ku 5:16 kati genda ku 6:7. 6:7. Eyo gye yagambidde nti ekigambo kya Katonda ne kibuna. Ekigambo kya Katonda ne kibuna. Genda maaso. Omuwendo gw'abayigiriza mu Yerusaalemi ne gweyongerako nnyo. Ekibiina kinene eky'abakabona awentidde ne bagondera okukkiriza. Kati olunyira olwo lulinamu ebintu bibiri nze ebyange byentyamu. Ekigambo kya Katonda ne kibuna. Haleluya. Abakyala muyiwa? Mpulira amina sigiwulira? Amina. Ekigambo kya Katonda ne kibuna. Okumanya kyabuna ne bakabona ne babatizibwa. Haleluya. Amen. Bwe ntuuka buli mbuulira ne mbuuza ekigambo kya Katonda kyabuna ewammwe. Bameka abali wano nga b'ekika kye bonna baabona ekigambo kya Katonda era baabatizibwa. Wanika nkulabe tukunogeka eddagala. Bameka bagamba nga nze teatukyayina abantu abatannaba kubuna. Olabe bwana ekizibu kye tulina abantu ekigambo abamu bali wano nga ne mulira nawe tamanyi ne kitaawe tamanyi alowooza nti olwaleero twazze kusoma ku lwa 6 naye yamuzaala. Abasevenisire abasoma ku lw'omukaaga buli olusungu olwo ndikwogeremu. Abasevenisire ekyo kya Lungereza ate abasoma ku lw'ekubeka ate ekyo kya Luganda. Omukaaga gwe gunyonyola musanvu. Naye be bakuzaala bogera ludikyanga nawe otudde mu bo. N'abisoma ne ku TV mukuliko abasevenisire abasinza ku lw'omukaaga. N'omuntu n'obula omusokoolamu oti. Ekigambo kya tekinnaba kubuna kubanga jjajjaawo nnyoko balo sengawo alowooza nti omuntu gwe bayiyeeko amazzi mu kyenyi abamubatize. Ali awo yeeyagala nze namala dde okubatizibwa namala omugigi namala baŋŋante mugiguwedde. Tamanyi nti okubatiza si kigambo kya Luganda kya luki kitegeeza ki? Kunnyika. Kyekitegeeza simple. Eno nasale student ateeka okutegeera nti okubaza kitegeeza kola ki? Kunnyika. Bwe batonyikiddwa oba tukoze ekyo. Weebale olina kye wakola naye si kye kino. Ne Yesu n'ajja n'akiraga ng'ayagala abantu bakikolere ddala. N'ajja yennyini n'akikolera ddala. Katonda n'ayagala abantu bakirabire ddala. Bwe yava mu mazzi ddoboozi ereka nti ono ye mwana wange gwe njagala era gwekola ki? Gwe nsanyukira. Kati kiki ekitali kiriya ekikutwala mu birala? Waliwo olutalo lwali wakati wa Ibulayimu ne Laazaalo. Naye nakati mpereza abantu bajje banyambeko nawe nti wange okusinyukira ku ntegeera yammwe ne bwali bamalayika n'ava mu ggulu temugenda kutegeera. Tulina kyakubakolera. Yesu yava mu ggulu n'ajja ku lunaku luli n'agenda ku Yoludaani n'asimba ku layini. Waliwo yaŋŋamba mbatizibwa nte mu mazzi mbatizibwa n'abakazi. Kale wulira endongera. Abakazi baki? Yesu najja n'asimba ku layini gwe n'opaka paka tusobola kusimba ku mazzi ago. Omulala twali ku kyalo kimu n'ayogera bw'ati. Waliwo enjiri ezze ebuulirwa obulala egenda ennyika abantu mu mazzi nga nnyika ebyennyanja. Muli byannyanja?
byannyanja babanyike mazi muyise mutondo muli bijanjaalo. Omusajja yatujeregera mu kuziika naye nga yeerabidde nti yali agenda okuddamu okwogera okusoma ebyafaayo by'omugenzi yali oyo asumagirira mu ntebe oyo. Oyo asumagira mu ntebe yali tasumagira mu kiseera ekyo. Kyava asituka n'agamba ssebo nga sinnaba kwogera ku bibamtumye kanjogere ng'omubulizi w'enjiri. Ne Yesu baamunyikanga ebijanjaalo. Baamunyikanga ebyennyanja. It is just out of not knowing. Kyova laba omusajja baamulaawa mu kifo ky'okumukomola. Okukomola n'okulaawa bifaanagana. Teyategeera kye bagenda kumukolako yagamba bagambe dokita njagala kundaawa. Dokita yamugamba kankuwe empapula zino osomemu olabe bwe balaawa. Nagasera gazisoma nze ndi njagala kimanyi. Kumbe takimanyi. Yavaayo ng'asayininze nga balaawa. Akomamu mu basajja banne bali bakizito yeewaana. Nga nange nkimaze leero. Kiki ky'omaze? Bandaayi. Bakoze eki ndi bandaayi. Kizito amubuuza kulaawa kukomola. N'amugamba nti byanjawulo. Nawe nti byanjawulo nnyo. Kubanga gwe bakomodde bakomola kikuta. Kubalaye bajja mu nsigo. Bajjemu nse. Kanamugamba tokyamera. Era batomerangako eyo enkomerereyo n'akwata ku mutwe. N'obutamanya bujja kusasulirwa. Abana bajja kugenda mu muliro lwabutagira ki Babutamanya. naye baani abaganye babuulira. Yenze. Mwenna muli babatize muli bannyike musirise mu bika byammwe. Musirise bejje. Musirise bejje. Mwejjira wano nga mwesirikira. Mweyingira mu kuluta ng'abantu tebategedde. Abantu bagamba nti lwa mukaaga tebamanyi kubanga bo balowooza tebakimanyi nti Yesu yafa ku Fulayide ng'enkya eki. Ddala omuntu yenna yagendako mu primary right and kulama wano wensomera n'amala gonna ge mwasomeramu eyo neewammwe. Tamanyi days of the week. Eriyo omuntu atasobola kumanya nti after Friday the following day is what? Saturday. Eriyo atasobola kukitegeera nti Jesus resurrected on the first day of the week kyebakyusa mu luzungu very early on Sunday morning. Do you need interpreters? Do you need an encyclopedia? Naye abasebensire mutudde musirise. Mugambe nti kitalo. Musirise. Mutuddukako wane mugenda mu nnyimba eyo ne mwekweka eyo. Mwerimbalimba mugeze ne bulesoni ne mwekweka eyo mumuyita ku Stanbic ekiro. Abantu kakulemye kubabuulira mazima. Enjiri tennabuna. Enjiri okuba tennabuna ogiganye okubuna. Lwaki ogiganye okubuna? Kubanga naawe ogira n'osamiramu ate n'odda wano. Enjiri ogiganye okubuna kubanga naawe weeraguza nga bali bwe beekola ki? Bwe beeraguza. Naawe enjiri ogiganye kubanga Stanbic ogimenyanga bo bagikola batya? Kakati onogyogera ogiganye okubuna. Bayibuli yagamba nti omuntu yenna agaana ekigambo kyange okubuna asiweeko ejjinja abeere mu mazzi alimena kubbulukuka. Kwesitaza bantu. Bano abasajja babuulira enjiri n'ekola etya? Nebuna bagenda okukakkana nga babatirizzaamu ne bakabona. Amen. Nabadde ndaba ku mukutu oba nalaba ekituufu kuba nakulabidde eno netiwaka yange tekola bulungi nnyo nga nalabye ekkulu babadde babatiza mu kkanisa yafeemu awalala nga babatizaamu n'omusumba wa Pentekoste nga naye yabatizibwa dda. Amen. Kyabala ekituufu nakirabe ku mukutu n'omusajja ne mulaba nga bamubatiza. Yesterday. Ekkanisa yali omusajja ngamba kale nze nange nandibatizibwa naye ndi mukulu wa lunyiriri. So what? So what? Olunyiriri olugenda wa? Kabategeeze ekkanisa eteekeddwa okubatiza abantu bameka? Na. Ab'engeri Zonna. n'abaami bakyemeni bano nga tubabatiriza bona. Abakuba amasiga nga tubabatiriza ddala.
bakyama na bodaboda n'abantu abalala lwa nsonga bino bye tusomesa si bwa adventist tetusomesa genda mu ggulu. Katonda yasala amagezi n'asengeka abantu abanaagenda mu ggulu balina okuyitamu n'atuwa kye bayita open book exam. Open book exam wali gikozeeko mu ssomero bakugamba nti tugenda kubuuza ebibuuzo okuva ku chapter 1 ne 2 mwe tugenda okujja ebibuuzo naye you are free to come with your notes. Mutuule mu class tubadde 2 hours ebibuuzo bye bino bw'ogwa bw'ogira ki musango gwani. Omanyi omuntu atamanyi n'okoppa kumulema. Waliwo abaali bakoppi mu baana sebugisirwa omusiru akoppa n'erinnya ly'oli gwe yakoppa n'aliwandiikako n'ennamba ye n'agiyingizaamu. Kati bali bekizamini abalabirawo ng'ono yakola atya kubanga ennamba gy'alina yenalubwamu nalubwa amativu ate ono yina musuku bagenda kusiraba. Eno open book exam yeeno otegeerera wano ng'ogenda mu ggulu ogenda mugenda kirya agamba bwati kyomuntu obutabaako musango ng'alina omukazi omu. Kati gwe ow'ababiri obuuzaani ow'abasatu ovuddemu wekka ng'okebedde eno obanga omuntu akebera mu ndabirwamu neekulaga nti tayiteteredde n'ogenderawo endabirwamu neekulaga nti wageregezza naye nooga nti bwetyo bwe nnakula ogwo musango gwa ndabirwamu. Bayibuli eno ekubuulira by'otegeddwa okulya n'obutagira ki ekubuulira ab'okugenda mu kuleka nti akkiriza n'abatizibwa alikola ki atakkiriza guli mukola ki. Kati obeerawo ng'okola ki ng'omanyi omuntu obeerawo ng'omanyi ti lwensinza si sapiti nkola kirala obeerawo ng'omanyi. Era nze bulijjo olwenkigeza neebaza Katonda yateekawo sisitemu ezikopeddwa abantu tuyigire ku be bazungu. Abazungu bagezi bw'akola kaamulali ateekako ekigambo hot pepper bw'oyiwamu n'akubalagala tomuwaabira weyasaamirira buki musango gwani ye lwaki n'omutwala mu kkooti ekigambo yakikola ki yakiwandiikako ne taapu z'amazzi kwegali hot water bwe gakwokya tomagalala. Baleeta bye tunywa oluusi tugenda mu hotels naye byonna bagamba eno cocktail ono juice wamangu ono wakino bw'okiza ne kikubalagala nga otege basobola kubuuza nti wasomako nti nasomako kino wakitegere nti ye nokinywa ye. Abantu bagenda okugenda mugenda kyova olaba nze ndi musanyufu abagenda mu kutugenda kuba basanyufu nnyo. Haleluya. N'abegenda bagenda kuba bamativu. Baki? Bamativu. Si basanyufu naye baki? Lwaki bamativu? Baategeerera ddala amaki? Amazima. Ne bagaana magaane. Ng'omuntu yagava mu ssomero n'agamba kitaawe ne nnyina nga balina n'esseefu agamulekeraawo okumpeerera nja kwekolerera kanzireyo nja kulira n'ebikanzu nja kutoneranga nja kuwanga n'engoye nja kuwa na bino. Kati bwensi bwekukuba okomawo wakizitu okomawo wange. Omusungu mugezi agamba nti wano wali siripale tambula n'obwegendereza aga zino fuuti ziri 5 bw'oba wa 7 kutamako. Bayibuli eno kyetuyigiriza kyoba fe abasomesa tukkiriza mu Bayibuli yonna ate yoka kyogere yonna ate yoka ekyo kyabona mu kikaakyo nedda obali kukwana otinaba singa kyabona singa abantu tebakaaba bubi si abakazi bana basinga obungi naye muntu tabudde abakazi muntu wonondere community lwakaaba bubi onakyeddani naye kale bandabire bagawe ni nange gyendi nzija munnange nzija olagawa bandabire bani bakulabira. Ekyo kitegeeza nti abantu tebanaba kutegeera nti omuntu bw'afa bakuza atya afiiridde ddala. Abantu bangi tebanaba kutegeera balowooza nti afudde ali eri asirise alindiridde oliaga nti njagala kunzikani ne mukazi wange bakubawo n'omutuli ogw'okulambulagana. What are you doing? Ennaku ezo nabulira omubulizi naye nga bimutabudde natule mu kuziika ate munkola bimuntuuza mu maaso nendaba omuntu nga bimutabudde n'atugamba ekyasookerewo nti ono yatuuse dda mu ggulu ne tukikubira amiina mukikubira amiina
n'abantu yatuse dali ku mwaliro gulidawa addaga tate tumusabire ffe tuli mu nnaku yaffe eno tusabire atuse ku lujjuliro tusabire atuse ku lujjuliro ennaku ezo omusajja twali mu kuziika n'aga nti ono yamaze okufa naye yasigaziza okulya ekintu kimu takyalya mmere alya saala musoloozi ezi n'amusabira esaala aziriirawo eyo yonna yebintu bebantu betuvaamu tebamanyi nti omuntu baafa baakoze atya tebamanyi tebutiisatisa ngaokyali mulamu efaaka temumbikkulako era bemulimbikkulako olindaba tujja kubikkulanu bassebo ne bannyabu kibunye olaba bwe tuba tuli mu kuziika waliwo emikolo ebikolebwa n'ebintuntu kibunye genda mu nnyimba kibunye ekinnaba ekkanisa eno yabuulira ne kibuna amiina bannange tebala abasajja abakazi bakabona baani bonna aganti ogubiina bameka baagala ekibiina ekyamaanyi okuva ku kyalo kyewaabwe kigambo kibune mu kikaakyo kibune mu nnyumba yo kibune mu bosoma nabo kibune mu bokolera nabo kibune mu bakamaabo kibune ekyabano kyabona ekyo nakyagadde nnyo nekibuna n'ebintu bingi nebyewuunyisa bameka bagamba nti nange njagala ekigambo kino kibune mu famire yange bameka bagamba njagala kibune mu kitundu mwembeera njagala kibune ne mu nnyumba yange munda olaba ne mu nnyumba tulinamu bekitannabunamu ozadde abaana abamu tebannakitegeera bazzukulu tebannakitegeera balaalo tebannakitegeera bozimbiza tebanaba kukitegeera eno ekkanisa eyasooka yali ku sipiidi ya yiriiri era ng'ekula n'amaanyi ag'ekitalo naye njagala kumaliriza kati sange ngamba kumaliriza njagala tubuuke nja kuddawaawo nnyonnyolewo benabakubye okuyigiriza naye era olwanamu 7 Acts chapter 2 olabe kiki ekijongerako ekkanisa awo twabadde chapter 2 verse 47 muwulire akakodyo kiki ekyongera ku kkanisa 47 bali abaali mu kkanisa yasooka bikiki ekkanisa yakulanga naye biki ebigikuza nga batenderezanga Katonda nga basiimibwanga abantu bonna Mukama n'abongerangako bulijjo abaalokokanga. Kati kyenjagala okutegeere wemmaliriza wentadde ejjinja wetugenda okusindikira ekintu kino kisimbule onosuba meseji zange nosubako emu baasi nawe noba osigalidde awo naye wulira wawe nzizise ekkanisa eno ekyagikuzanga bano balina bye baakolanga ebiri wakati awo byenja okutandika okunyonyola n'enkya naye ekinsanyusa olunyira olusembayo nti Mukama Katonda n'ayongerangako abakkirizanga. Aleluya. Ani ayongeza ku kkanisa nga suuli amaanyi ayongeza ku kkanisa? Ani ayongera ku kkanisa? Ani agaziya ekkanisa? Naye ng'akikola nga bano bakoze ebiri wakati awo. Katonda ayagala ekkanisa yeekule. Bwembanga oberedde muto gwa lesoni eno gye baatuwadde ogwa kamiti, Katonda ayagala n'amaka ago gakule geeyongereko. Amen. Ne Katonda anakuwala ng'alaba amaka kasookedde ogakwata n'ogakwata bw'oti mu ngalo tegagiranga ki. Mukama mwetefutefu okwongera ku kkanisa ye. Amen. Mwetefutefu okwongera ku bulamu bwaffe. Amen. Kasa tunaakolagana naye. Emeka baagala okukolagana ne Katonda. Yimirira nkulabeko n'amaaso baagala okukolagana ne Katonda mu ngeri enjawulo.
njagala kutegeeza abagenyi baffe abazze wano ekkanisa aba Seventh Day si kkanisa endala yajja okwegatta ku makanisa agaliwo, wabula mugendo okutwala abantu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kyova olaba embuulire yaffe eyawukanako ne gye wali olabye. Ffe tuteekateeka abantu bagenda mu ggulu, tetuyinza kuteekesateekesa kirala okujjako ekigambo kya Katonda. Tetuli mu kusonda bantu beeyongera ku kkanisa, tuli mu kuyamba abantu abagenda okulokolebwa. Kanziremu, tetusolooza bantu kkanisa kugaziwa, wabula tusolooza bantu abagenda mu bakabaka obwawa. Era ekyo kyenjagala okutegeeza kikitegeeza olukwala luno okumala ekizibu zonna. We tunaaviira wano ojja kubanga otegedde ebyobulokozi, ojja kubanga otegedde ebyamaka, ojja kubanga otegedde ebyenfuna, ojja kubanga naawe weeyongerako. Era mbasaba mu lusiisira muno wabeerewo okusaba bw'osula wonna, okusabira ekkanisa, okusabira abantu bo. Tijja kukola bubi nnyo okulokolebwa nga abantu bo tebalokoleddwa. Era tuwa n'omukisa buli lwe tubuulira. Bwebaayo omugenyi waffe yenna agamba nti nange njagala okulokolebwa ng'abalala abalokoleddwa, okuyitamu ebyo Katonda by'ayagala, tuwanika ku mukono ne tukulabako ng'oli mugenyi, kubanga Yesu yagamba nti abange kyonna ky'abagamba kye mba mukola. Oba omugenyi gy'ali eyo nga simulaba naye n'agamba nti obulamu bwange mbwayo eri Mukama waffe Yesu Kristo, tova wano ng'okikwese, va wano ng'owaddeyo obulamu bwo. Bw'oba gy'oli eyo wanika omukono nange ne nkulabako obulabi. Waliwo aliyo eyo gwe sirabye? Good. Bw'oba gy'oli nja kukusabira mu ngeri ya njawulo, era bw'oba gy'oli eyo n'owandyagadde n'okukwaya obulamu bwo gy'oli, tuyinza n'okuvaayo ne tukulabirako wano tukusabira. Naye njagala kusabirayo abantu bano batono nnyo mu lukuŋŋaana luno mu lesoni yange nga ngimaliriza. Ekkanisa eyinza okuba nga ekigigaanya okukula okugendako mu maaso. Waliwo naawe akatundu k'ozannye olw'ekkanisa obutakula. Naawe n'okalaba naye famire yange oba ekkanisa yandibadde ekuza okusingako, naye nange mbadde n'obunafunafu, wanika ku mukono nkulabeko. Gw'omanyi obunafu bwo, gw'omanyi obunafu bwo, mbadde n'obunafu bwange nange bulina engeri gye bukozeemu ekikyamu. Mwebale, mbeebaza, mwebale. Kale katusabe Taata omulungi, otukoze bulungi ng'ekkanisa eno okutuwa ka miitingi eno. Abantu bano bayimiridde kukutegeeza nti Mukama bawulidde eddoboozi, beeteefuteefu okugenda mu bakabaka obw'omu ggulu. Baluma olw'ekkanisa obuteeyongerako, naye nga baagala okuba ne leero babeere ekyokulabirako ekirungi ekyongezayo ekkanisa. Mbasabira abo bonna abayimiridde n'abawanisa emikono gyabwe, abeetaaga okuwandika mu kitabo eky'obulamu bawandiike, ate abeetaaga okunyweza babadde balagaya Mukama banyweze. Ffenna tunyweze obubaka buno butuyambe kweyongerako, katwongezayo omulimu gwo. Katusaasira abantu abava mu bika byaffe abatannaba kutegeera ne ku byalo. Oyogere gye tuli mu nkuŋŋaana zino n'aboogezi abalala bakozesa mu ngeri y'emu okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Katuule.